Nyinyi nadde njogira ku kintu kyekimu ekyo nti abaana bangi abajja mu industry eno ne bajja n'amannyo ready ge tulinawo. Amannyo ready abantu ge balinawo. Nga omuntu wagira mu linnya kangeze erya Shiba. Trust me you kigenda kuba kizibu nnyo penetrating in the industry. Kizibu nnyo because already Shiba abawaali. Abawaali ng'olina okuyiiya ekikyo. That was a good one. Yeah. Abazadde bali batya? Naye ng'onyirira. Kasooka nkugambe ku mpewo kuba kisusse. Mbadde manyi screen you know? Ali bwe bati. Webale kusiima munnange. Ne nawe olabika bulungi. Webale kwefaako. Webale kwerabirira. Oba mulimu alabirira. Yenze. Yeggwe. Ekyo kirungi nnyo. Omanyi ekinyiiza nnyo nange osanga abantu balina gamba mbwakulabirira yeebale. N'ogamba banno n'abadde atya. Nze kwerabirira. You know. Ate nga n'akasente ofuna. Bakuwa emirimu. Emirimu ngifuna. Just eginaba beera mingi nnyo. Naye okusinziira ku plan engeri bweri n'ennyimba engeri gye ngenda obba nga nzitaamu bwe muba nga muzisiimye bulungi emirimu gigenda kweyongera. Kankuzeeyo katono nnyo emabega abazadde bo bali mu mbeera ki essaawa eno? Abazadde bali very happy balaba omwana waabwe kati ekintu akikuba. But was it like that in the beginning? No. Mama wange, in fact I think tata wange ye yali okay nakyo, but mama wange ye yali abiyita by'abayaayi. Ebyo ebyabayaayi wantuse n'omala makerere awo n'ogenda n'okola ebyo ebyabayaayi nga bwatyo bwakiyita. But right now she's the happiest. Yasinga n'essanyu. Era naga efaneno ne mama gundi bane nabo bangambye. Mama goyogeza otyo kwali akulaba. Yakwali mutumidde nnyo mama. Muddamu mutumire. Mutumidde nnyo mukyala Nakamate Christine mwagala nnyo bambi. Mukyala Nakamate bali okukkiriza omwana okuyimba kubanga olaba naffe bennyini babitugambanga. Gino emirimu ne bagituuma amannya mangi nnyo and it becomes a problem eri ate abaana abalala baagala okuyingira mu industry. So weebale nnyo mukyala Nakamate munnange omwana okumukkiriza kuba like gwe yali aganya you know? How did it feel like the very first time Rosoko okulaba oluyimba somewhere oba okuluwulira? Waliwo we nali mu town nga ntambula ne mpulira nga bakuba then yali nsitula bannange I was so happy. Nengamba bana ekyogamba bisoboka webiti kana ne nduwulira nenga abantu tebanfa ku tebamanyi oba nayenze nenga myogamba kai singa bannayi bategera ati yenze ya luyimba nange netandika okolayo batinga bambita nga ndiwe bati nga wekwega wali mu kitundu kyoro wali mu kitundu kya Rontown amanyaga amaduka ge batundako amasimu oba gali ga Techno kati nga kuliko sound nga balina emizindalo wabweru nga lweru kubanga baluzaayo bakale singa bamanyi Ninga manesi genda just kanchikolerere. Olira bakusekerere. Kati olwo abantu be batandika okumanyira ddala recognition yeyo ate olwo yo yakuyise tyango bamazo kitegeera. Ate yo recognition eyasinga okunsanyusa ennyo nga nange sikikkiriza yali ya Shabada. Jukira nga ate mazo okusoma nengamba bannaye kyekino mama kye yagamba. Kubanga ye yali yaŋŋamba sooka osome buli kimu kigenda kujja kyokka nga buli kimu kyekola kyokka era when namala we bakyo graduate nga buli kimu. That's when I got Shabada. Oluyimba ne balu receiving bulungi audience negejja nga abantu awongo so oyita wano bakamba nga bikusanyusa nga bikusanyusa ekisanyusanga kulaba wakawo nga abantu bamutegeera nga like you're recognizing a place nga naina batanzi Did you think about the other things that come along ebijirako wabirowoozaako ebijira ku fame eno? Sasa kuli manti nasooka nembirowoozaako awo because nali excited kati ebyo bisanga later wano ng'oyita mu lugendo n'obisanga ati banaye si byangu nno wano si bannange wano. But before you're excited olabanga buli kimu osobola banange. Yeah. Amina. Tukyalina Ava Peace Excel Vocational Training Center ebatekamu ensimbi nkwebaza bwebaza gwe nakyo kumideko. Thank you so much for that love and support. Buli omu wonna wosinzidde okubanga bw'oli teekako ekibuuzo kyo ku Facebook page yaffe eriko kirisya yeeyami agambye nti ajja tuddamu ebibuuzo byonna bye twagala era weewaawo bw'anaaba abizeemu tunaagenderaawo. Essaawa eno challenges ki z'osinza okufuna so far mu lugendo lw'ewakatambulako mu industry? Challenges so far si nyingi, just challenges ezisinga nazifuna wali naye sawa kunenya nnyo bantu abo because what happened? Just
I had a performance kati nga nina we nina okuyimba kati mukubera nga nina okuyimba ne bangamba nga ino gena ngo yambade Gomez omanyi Gomez eyo nga webera nga ebbugumu eryo kati nentuula neninda akazindalo kati nga lyrics ze naize ez'oluyimba nga omuyimbi ate omutuufu ye yazze kyokka nze ngaonange ow'ebicupu lye yayize ezize nange wendi okitegedde lindako gwe bakutwalanga muyimbi wa kicupu nedda mama wange kati awo mama wange nga bwe mba ngeze like in holidays ngagamba like osobola okuyimba like kati nga oyagala Winnie Nwagi osobola okuyimba nomayimingayoko n'okiyiga naye nga weri basomero then ku recording ebyo bijja bikola after ngo omaze okukola ki ngomaze okusoma neze nga oba tugeze kati wobona was at university kati nga wenfunayo obudde nga ngenda mu studio kati nga kayimba kalaga naye chichi bakitasoka no concentrating nkola bulungi mu ssomero kati luli otuuka wali eri oyambadde gomesi maze okwambala gomesi yange nga ntuukawo maze oyiga ennyimba zange bulungi zonna nzimazeyo omutuufu ngajja omuyimbi yali ani Winnie Nwagi nazo entuufu lyrics yamanyize ezaddala entuufu ebigambo ebituufu kale nga nange nabiyize because nali mwagala nnyo naye nga ye yamanyi byonna ebituufu nga banaye nga byonna ebintu just bisoma busomi awo nga tonnaba kutandika bibyo olwo mu time eno gy'otandikiddemu ebibyo ki ekisinza okuchallenginga mu time eno biri normal what is normal biri normal just era like ngabonagamba tino in promotion tino bawetagako oba budget weti ne bweti like oyina okwetagako connections z'abantu abamu because si sente zezimala byonna like ebintu webityo just what are some omanyi kati erimu abaana batandikawo otandisi bibamu ebintu bingi nnyo namba esinga ey'abantu alina ekintu kyekulembeza nti abayimbi babatiisa okutandika okuyimba lwa nsonga abantu babasabiriza nnyo bapromota basabiriza baproducer basabiriza bayimbi bannamwe basabiriza have you faced any of this? Of course that's everywhere ekyo jabba nimbye bwe ngamba nti nno nze sikisanzeeko njabba mbalimbye then njabba wa wrong advice mu abaana abato abali eyo abandyagadde otandika okuyimba ekyo kiri buli wamu ne bogenda mu office yawa kiyinza obba tekiriwo wano naye ne bogenda mu office yawa oba wa it's normal because mubeera mu bantu mwezo office ate buli muntu abeera mu office eyo aba yakulira mu different background buli omu alina maama we buli omu alina famire kati kyova olaba nti no mu society tuba n'empisa ez'enjawulo ojja sanga oli nga ali well qualified nga tasobola kwana muyimbi naye nosanga oli nga still era alina qualities nga ali qualified nga alina papers buli kimu naye nga just kazeeke ng'omuntu okitegeera so ebyo biri normal but you just have to look for a way I just smile and live. You smile at them? Be you happy smile and leave because I don't entertain negativity. Era bonngamba kyesitategeera ngamba okay nti munnange ki kale nga ntambulawo shoka Miss Shabada kale awe nyini mukirize tugenda kusoka tumbulemu katono nnyo tugenda kubanga tudda nkyamuyina mu studios nga bwe mbasuubiza nti abetegese okubuuza ebibuuzo you still have a chance okumubuuza byonna bye mwagala okubanga mumubuuza naye wajoininga TNS ndi mu TNS right now under Jeff. Hold on. Yes. Mwasainingidde ddala integeragana kiri kitya? Buli kimu twasaininze buli kimu kiri well prepared. Tulina 6 videos zawedde dda like for the year just kutandika na mwaka sizo zokka ze tulina but okutandika n'omwaka yeyo plan yaffe so far ezo zawedde dda tugenda banga tutayina a certain period of time then we have like already since January this year we have like 10 recordings already done. Just okutandika ne January ate nga kyemmanyi kati zeeyongeddeko tezikyali just 10. So should we say right now you're the replacement of Shiba? I don't want to go there. Katukomewo awe nyewe tugenda kutandikira tovaako.